Abooluganda tulamusizaako nnyo mwenna buli omu gy'asinziira okutulaba mu nnya lya Yesu Kristo Katonda omulamu oyo obulokozi bwaffe nti mwasuze mutya mwaba obukedde kati ssaawa zino mwaba obukedde dda musibye mutya ate nammwe bagenda okwebaka kale nti musule bulungi munyenye yaka yakuzuukusa ye yake Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu ye bwe bulamu era kwe kuzuukira ekyo tekiwaliwo kubuusabuusa mu kyo ge mazima ameerufu emisana n'ekiro awatali ye teri kutuuka mu ggulu nno olwaleero siisenzeka nzize nga mbagambako Reverend Papa Gatete okuva Kirinyabigo Kirokole Love and Care Gift Ministries nga abamu temumanyi naye nga abamu bambi mumumanyi naye ne ngamba nga we nasuubiza abantu bonna baweereza Mukama mu butukuvu n'embutuukirivu njaba kyazanko ku TV ya munyenye yake yokuzukusa ye yake ate nabo babazeemu amaanyi mu ngeri emu oba endala awo no tutambule era ng'ebisingawo bungi nze ngenda kuba na bitono ngenda mu akazindaalo abyogere lwaki mukyazizza yakimanyi era agenda kibabuulira so mbeeyanza nnyo mwenna basubscribers mwebale abakomentinga abalikinga basharinga ekintu kyemukola kya ttendo mwenna bayimidde nange mubuweereza buno bwe ndimu mwebale kumpanirira mbaagala nnyo era sina kyakikolera omusumba kababuzeeko mbalamusizaako abatulaba n'abatuuliza nga ndi wamu n'omuweereza wa Mukama naava naya munyenye eyaka so Yesu Kristo ly'ekkubo obulamu n'amazima amanyi n'eddoboozi ndi Reverend Pastor Gatete Papa okusinziira ku Love and Care Gift Ministries International Kawanda Kirinyabigo Kirokole mu center wakati we tusangibwa nga tuli ku mailo 14 okuva mu kibuga ekikulu Kampala mu ggwanga lya Uganda mu East Africa so njalo bala musako ti Mukama yebazibwe nnyo era mwebale kubanga mu obudde bwamwe kubanga mugoberera TV y'omweza wa Mukama nga mugoya programu zonna eziryowa emyoyo ate era ezitulungamya okubanga tutereera ate nga tuterezebwa mu kkolyo bwa Katonda kubanga ffenna abatulaba n'abatuwuliriza tulina gye twava era nga tulina okuddayo gye twava naye nga waliwo ebbanga Katonda lyatulekeddewo ery'emyaka 10,112 kusinga ku Isaaya 65 okuwangala emyaka 10 ku 12 naye gye emyaka gyogenda okumala ku nsi oteekeddwa okubanga olinawo kyogikozeemu kyobalaba tugamba mu kubikulibwa nti laba nkomaawo n'empeera eya buli muntu okusinziira emirimu gye nga bwe gibadde oba nga bwe gyali so n'olw'ensonga eyo sinza buteebaza omuweereza wa Mukama naye yamunyenye ku nteekateeka eno gy'alina kulaba nga tutuuka ku nsi yonna ku nsonda zaayo ebuvanjuba ebugwanjuba obukiikoode n'obwakkono okulaba nga mulimu gwa Mukama n'erinnya lya Kristo Yesu nga liyimusibwa era nga ebbenjera ya Mukama nga yimusibwa so n'olw'ensonga eyo Mukama wennyo omukisa. Amina. Yes. Teyazanye musomba. Amina. Amaanyi gokozesa ngaagadde. Onakula njambeere nga ggwe. Amina. Musumba ekimundeesezza Reverend Papa Gatete mu church mwali nkuŋŋaanira era nzije nkibagamba era nga nze mwennajja omuntu eyambulira ekigambo ky'enjiri okuviirako Yesu okundokola okumala emyaka 14 bane nasanise mwanga yakola omulimo gye. General Secretary waffe w'ekkanisa. Yes, ye General Secretary. Yes. Era yatwala ensonga z'abavubuka. Era president w'abavubuka obukusaba w'abavubuka. Lecturer mu universities. So musomba neyanziza okumpa omukisa gw'ompadde olwaleero okukyazaako. Amina. Ensonga etuleese mu maaso ga buli muntu atulaba kati mwenna abawagizi ba munyenye yaka mu kaseera kano oyinza okwebuuza Reverend Papa Gatete musitudde ki era lwaki ensonga ki esenze omuleeta mu maaso gammwe oba oliawo nga mutera kundaba nnyo nzekka biseera ebimu ensonga twetegekedde okusiiba kw'ennaku 40 kye tuyita P2B 40 days of revival. Tugenda kusiiba okutandika n'omwezi ogw'omukaaga sigwe guddako nga lumu tumale ogw'omusanvu nga 10 z'ennaku 40. Yes. Olw'okuba ngenda kusiiba nga ndi wansi we kubanga ye musumba gamba oli ku tiimu ey'abeegayirizi okulaba Katonda nga akoma ku mitima gy'abantu okuva ku neighborhood mu ggwanga lya Uganda, Africa, ensi yonna, Europe, Asia, America y'amambuka n'amaserengeta, Canada, Australia, kugamba continent zonna
tugenda kubanga tusitika mu maaso ga Mukama mwezi nnaka 40 gamba Mukama yannuŋŋamya nti buli tuka mu mwaka wakati mu myezi 6 tulina okugiyingiramu ng'ate tuzza abantu mu revival nga badda mu kifaananyi kiri Katonda mwe yabatondera ate n'atuweeramu omukisa. Omwaka nga gutandika abantu baba n'ebirooto n'okwolesebwa ne prayer request, naye mu myezi 3 egisooka okugenda mu myezi 6 wakati w'omwaka abasinga obungi baba bagenze basuula okukkiriza nga balaba ebiruubirirwa oba ebirooto oba bye bali bateeka mu maaso ga Mukama nga biringa ebitagenda kutuukira because of baba batuuse wakati mu mwaka. Kati Mukama n'annuŋŋamya okubanga omwaka wakati nga tusobola okubanga tuzzaamu abantu obujja mu revival tubeera mu kusaba n'okusiiba okw'amaanyi era eggwanga lisumululwa, ebitundu bisumululwa, family zisumululwa, abantu sekino bakola ki basumululwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yawo nno kyenvudde muleeta ayongere okufulambululira because enteekateeka eyo yajjanjudde nabaddeyo ku lunaku lw'abakyala gye nasabira lwaba maama kati nayanjula enteekateeka eyo neŋŋamba guno omukisa sisobola guyisaako bantu bange mu abanjagadde ne muntikka obuvunaanyizibwa obw'okuyimirira wamu nammwe mu kusaba ne mugaba musumba abantu bennina bangi nkusaba osituke ojje twogerako eri abantu abo bonna mu nsi mwe bali batuweereze prayer request zaabwe tuziteeke mu maaso ga Mukama mugenda kulaba Mukama kyakola gwatalina kyogamba nti Mukama yali akikoledde zino ennaku 40 ze tugenda okusiiba ogenda kulaba omukono gwa Mukama kituufu n'abadde alina kyoyayanira mu bulamu bwo ogenda kulaba nga Mukama akikutuusizzaako naye waliwo emitendera gye tugenda okukola ki okugoberera so omusumba kyenvudde musitula muleeta atwalambululire biki bye tolina okuleka nga tulina bye tuyayanira okuva eri Mukama ate era ne tubituukako musumbawo wennyini awo wennyini nnyini wengera okutandikira nga omutwe gwaffe w'omulamwa gwaffe ogwa buli mwaka tugujja mu kitabo ky'olubereberye essula esooka olunyiriri olwabiri mu 6 we tusinziira olwo ne tutambula Bayibuli okuva mu Genesis okutuuka mu kubikkulirwa mu nnaka 40 naye wano ng'omutwe tugujja wagamba watya we read from the book of Genesis from chapter 1 verse 26 Bayibuli egamba etya egamba nti Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera omusajja n'omukazi bwe yabatonda. Katonda n'abawa omukisa n'abagamba nti mweyongere mwalenga mujjuze ensi mugirye mufugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu na buli ekirina obulamu ekitambula ku nsi. Kitegeeza ki nti Katonda bwe yatonda omuntu mu kifaananyi kye mu ngeri ya Katonda baali mu busatu Katonda kitaffe Katonda omwana n'omwoyo omutukuvu. So bwe yamala okutonda bwe yamala okutonda ebintu byonna n'agamba Katonda omuntu mu ngeri yaffe omusajja n'omukazi n'atuwa obuyinza okufuga byonna byali amaze okuteeka mu nsi wansi w'enjuba ne ku nsi mu nnyanja ne wansi waki ne wansi w'ennyanja naye wakati awo n'atuweeramu omukisa naye waliwo omukisa gwaffe wakati mu lugendo awo wegwawagamira wegwakwatirwa nga Katonda si ayagala gukwatibwe oba guwagamire naye yali Setaani eyajja okubba okutta n'okuzikiriza. Kati awo mu nnaku 40 tuba tudda mu nnono ez'obwakatonda n'okudda mu kifaananyi kiri eky'obwakatonda mwe yatutondera n'atuweeramu omukisa anatuweeramu obuyinza. Kati awo wenyini nnyini tutambula zibe nnaku 40 tulinako ennaku ez'okwebaza Katonda olw'obulamu bwatuwadde ne tubako n'ennaku ez'okwenenya okulaba nga tudda mu wa Katonda ne tubako n'ennaku ez'okulumbagana obwakabaka bwa Setaani n'okubusaanyawo n'okubuzikiriza n'okulaba ate ne tubako ate n'ennaku ez'okulaba ng'ate tuteeka ensonga zaffe mu maaso ga Mukama nga tumutegeeza. Bayibuli nga begamba nti abajjukiza ba Mukama tetukoowanga wikyandikira mu Isaaya 62 kuva ku lw'omukaaga n'olw'omusanvu. So kati ne tubakate n'olunaku olusembayo olw'okwebaza Katonda lwe twatuma Love and Care Independence Celebration Day.
kati olunaku bwe tuva mu nnaku zino 40 tulinawo olunaku olwo olugatta ababadde ebweru naffe ababadde nga twegayirira nga tuli ku kyoto kati kati buli Sunday esooka nga tumaze ennaku 40 ebeera gye twatuma Love and Care Independence Celebration Day tuyita abalokole n'abatali balokole ne tuyita abakulembeze b'ebitundu bannaddiini ne tubabulira enjiri nga tulira wamu nga tunywera wamu ne tujaguliza wamu egamba ekitundu ekiba kya Mukama nekikola ki ne kyeyolesa kati nga muwano wennyini nga sinagenda wala abatugoberera n'abatulaba tubawa omwaganya n'omukisa okuparticipatinga oba okwetaba mu kusaba kuno n'okusaba kuno kw'ennaku 40 yandibanga tasiibye naye nayimirawo naffe n'okusiibulula abantu n'agufuna tandikira wennyini awo wennyini neyanzanya omusumba omukisa gompadde ebigambo birungi era bale kuweereza Mukama. Amina. Musumba maze mu busumba emyaka emeka? Emyaka gye maze mu bulokole mazemu emyaka 2. Ate obusumba? Obusumba mazemu emyaka 13. Goli munywevu. Amina. Kati omukisa go ngaye gutuweereddwa. Nengo obuweereza ate bumaze emyaka bwena kwezi emyaka 8 ikanisa nga bwogirabo genda kwezi emyaka 8 nga tugisimbye nga egenda mu maaso eno je eyo yafiye Kawanda niwankubadde abagira abaloze eri myaka 2 egenda kweza 8 mugw'omukaaga nga 3 iso awo wetuli kubanga abantu akunganirawo balinga abalaga nti oluddewo nnyo okusinga ku myaka gy'oyogedde naye nga kisa kya Mukama. Amina. Mukama yebala okutuma ate n'omugondera n'ojja mu buweereza. Amina. Omukisa guno gutuweereddwa mu abantu bange mwabange mwe aba Yesu Kristo kubanga nze sina buyinza bubetekako mbu muli bange wabula nzikiriza nti ffe abakkiriza mu Yesu Kristo ffenna tuli wamu. Omukisa gutuweereddwa mbadde nsaba tukukozesebwe tuti abantu abatagala kusiiba obanga n'obusobozi tobuyina bubeezi abantu muyina ebirwadde omanye eriyo abantu nga sigama tayagala bwagazi naye eriyo nga gyali yagenda kukola naye ng'okukola kwakolamu talina budde busobola kuddaawo n'asiiba olw'emirimu gye bakola nga gy'amaanyi yes so ne tubawo omwaganya ogwo nti oba tosiibye oba osiibye waliwo omukisa gw'ogenda okufuniramu ate okusinga ku kyo ky'obadde osuubira tetusayira mu ntumbu tuweereze ssente wabula gwe bw'okiwulira n'okirabamu omukisa osobola tusiibululako mu zino ennaku 40 naawe noweerera ku mikisa gy'abano bennyini ng'abasiibye olw'ensonga z'abantu abalala oyinza oba gwe toyina nsonga yonna gy'ogenda kutuwa naye n'ogamba ku lw'abalala be muyimiridde nabo abantu basibe musumba babasiba abamu nga n'emisango gye babasibira tebagiza abalala bawambe tetumanyi gye bali abalala bali ku byeyeeyo naye nga tebalina working permits nga bakolera mu dduka abalala gye bali emyaka naye tebalina butuuze abalala banoonya enzaalo zaabula naye nga bali mu bufumbo butukuvu era nina yakamala emyaka 18 mu nsi y'omu Amerika eyo naye famire ye yabadde ngamba tayinza wadde kuweereza $10 emyaka emeka 18 gyamaze mu Amerika oyo mukodo bukodo naye talina busobozi buweereza $10 kati nange ekibuzo tamanyi baweereza sente anti ekikulu talina bustaff enyingiza gyayingizaamu ebyamwambala n'ebyamulumbira eyo wadi yali yagenda mu mabanga gali age twegomba naye enyingiza gyayingizaamu temusobozesa ofisaawo $10 kuweereza abafamire waka yes kati waliwo abantu abali mu mbeera efaanagana bwetyo nga kati abona abantu akatubasabira twateka mikono gya Mukama Katonda n'akola mwenna abalina ebirooto ebibi waliwo balootanga ebintu bibasika amabeere muyonsa ebintu byemutategeera muloota ente zibagoba muloota mubuuka mugwa mu bbanga abalala muli mu nnyanja abalala mulootebwa galooto gano gakawulula agabebakako mulina obulamu bwe buyitamu nga bakeberwa endwadde ezibaluma abasawo ne zibabula nga z'abasawo nga zo z'amatankane ezo ensonga ennene zetwogerako obadde olina obuzibu bw'oyitamu nga naawe olaba osindiikirizwa kuva kalina kuva kugwa wansi kugwa wette tokikiriza kubaawo sitaani ayagala okubba omwoyo gwo buli nsonga yonna mu bulamu bwo gwe gy'olaba nti ekuzitooweredde ng'olaba kuggwe mugugu munene mu mutima gwo ne ku mutwe gwo ne mu kifuba kyo ng'ekutuddemu nsabye bwe nti ennamba eyo eri ku screen mugikozese bwe muti ennamba eyo eri ku mobile money gwanatusiibulula
teka kaka sente konna mu busobozi bwo because engalo zino tezenkanankana n'enfuna yaffe nyingi za bwete bwekola ki tutereko kyosobola mu nnaku zino 40 Mukama agenda kuwa omukisa kyokka gwe atalina kyosobola tuwa tekitegeeza nti tetugenda kusabira tugenda basabira wadde olinawo tusibudde wali tusibuluddeyo si yensonga naye akyabyemu omukisa gukozese ate weeyongera okugaziya enfuna zo so muweereze prayer request zammwe naye nga temuli kodinga bakadaama bannange nsabye bwe nti mmanyi muli bangi abanfaanana ng'okuwandika kizibu gye muli kati kwata audio ogirikodinga ogiweereza omuntu amanyi okuwandiika omugambe nga wawulidde njogera ebintu ebyo bimpandiikire obiforwardinge ku simu yange kati gwe obinforwardingire sigenda kuyiza audio bikwano erimu prayer request njagala nga mpandiike ekyo nkisabye na bwetowaze era na mutima mulungi sisosodde naye ngambye njagala nga mpandiike wandiike ekizibu kyo oba ky'abaana bo oba ky'abazadde bo oba kya famire oba kya mwami oba kikyo wennyini ontereka amannya go Mukama agenda kukola awo wennyini wandiika ffe tetugeera Katonda ng'eggulu bwe lijjudde gwe yava e Uganda olaba yeggulu mu bbanga n'ali mu nsi ezeewala olaba yeggulu eggulu nga bwe lijjudde ensi yonna n'amaanyi ga Katonda bwekata bwe gakola gwe weereza ekyokusabira kyo muze ennaku 40 nkusuubiza I promise you as long as we end the 4 days of prayer you will see the hand of the Lord upon your life gwe weereza obadde omala budde bwakukola endwadde ezaalema basawo b'okunsi waliwo omukyala kamuyite mukyala wadde muwala yabadde amaze emyaka 3 nga tafuluma genda manju bagenze mu basawo ab'enjawulo nadawa ne waffe mu Uganda mumanyiri bayita kiruddu ne bagenda ne bamukebera ng'endwadde tebagiraba naye nga tafuluma simanyi ne bamukuba biki naye nga takola ki okutuusa olwo yamulagirira n'amugamba nti jangu ku love and care ew'omusumba Gatete papa ajja kusabira genda ofuule enyumba ya Mukama eddwaliro ojja kulaba enjawulo naye yabadde yakamala weeks nga zze era yazzeeyo nga yaddamu n'atandika okufuluma naye nga badde amaze emyaka 3 nga afuluma oluvannyuma lwa weeks meka 2 buli luvannyuma ng'alya anywa naye nga buli weeks 2 afuluma omulundi ki naye ngera omulaba obulamu bwe si bwete bweyagaza naye yazze nze ayogera naawe Reverend Gatete papa twasabye ne tumusabira ne ttiimu nga bwe twegerera Mukama era ng'omwezi wa Mukama wabagambye yegasse ku ttiimu y'okukoowola Katonda mu nnaku 40 tukiriza Katonda okukola ebyamagero neno wiiki yonna abadde mu nyumba ya Mukama nga ndi mu dry yes abadde mu dry so kati ono baba abadde amaze emyaka 3 nga tafuluma bulungi ng'amala weeks 2 n'alyoka afuluma abasawo nga balemererwa abasawo nga baagaana okubako kye bamutuusaako Mukama yakikoze mu wiiki 2 z'abadde amazeewo kati yageza okuddayo nga afazaala afuluma ennaku 3 mu wiiki awo wennyini twabadde n'omukyala nga olubuto lwe lwayitako era twali tulina okusaba bwekuti nga kwali kusabira ggwanga nga tusabira eggwanga nga tugenda mu kulonda mu January 14 kati nga 7 ne tuba n'okusabira eggwanga n'awulira nga tulanga ngaera bwe tulanze olwaleero najja neyetamu okusaba okwo yali amaze n'olubuto emyezi gibadde nga kusinga emyezi 2 naye yajjanga mu 7 nga balowooza genda okukola ki omulongoosa naye nga 8 yazaala nga tewali n'omu kutteko wadde omusindiikiriza so kino kyenjogerako olwaleero waliwo amaanyi ga Katonda waliwo ekitiibwa kya Katonda yakola luli ne lula yasobola okukola era obulamu bw'omukyala gwe musajja gwe atuwuliriza atugobera so in humble request I say you may join us in whatever you can support with us in this 4 days of prayer as you can in the same way as you send your prayer request as the lady the woman of God shall say that you write down your prayer request don't send a voice message you write down we shall present it before the Lord and the Lord will answer all
your needs. May the Lord God bless you. Thank you so much, Musomba. Bane sigenda kusukkawo. Kamba sabire mu dakiika emu. Maliriza olyoko basabire. Yes. Nga we twogedde okukatiriza nga bwe tukyogedde tukiddamu ogusemba nsaba temuweereza audios mu mutima mulungi. I'm very humbled. Neetowazza nnyo gye muli. Bambi muwandiike buwandiisi. Kozi ngenda kola essimu eyo njiwa omuntu mugambe wandiika ebintu ebyo byonna obintere mu fayiro eno. Ngenda kugenda ngula erimu y'empapula. Tuziteekemu bulungi fayiro eyo ffenna abagenda timu eri abantu bameka Musomba abeegayirizi betugenda banabo timu eri mu bantu 3 abantu 3 tugenda kuba tusiba n'okwegayirira naye nga tebuli kawungeezi tuzisinkana abantu abataka wansi wa 3 kudawo ne tusiibulukira wamu ne tusaba wano kuva saa 12 paka saa 3 za kawungeezi tuba tumiitinga buli lunaku buli kawungeezi Mukama ntaddeko ekisa era Musomba mu challenge nze kino kye nayitaddeko ky'abano abanene bakabejja nyami nsibye dry ennaku zangeezi kiro na misana gwa era mbadde kukyekingako ndawo bo kyali mulamu nze ndi bulungi era gana amanyi genjogeramu n'amafuta oli mu mwoyo ndi mu mwoyo ngenda bwenti wengenda nze okusiiba ngenda siiba ennaku zange 5 mu wiiki ndenga ku weekend no nsibe normally Saturday ne Sunday zine ennaku endala nsibenga ki nkakasa Katonda oyo ampadde ekise ekisiibe ennaku 5 nenzimala nga sumiddwa njala nnyonta bwe namukaabira amaziga Musomba n'akaaba ne tiimu eri 13 nayo n'ekaaba ku lw'obulamu bwo Katonda agenda kusumulula olwaleero njogera nga sinze njogera ng'omusindika wa Katonda kubanga yanonda okujja mu maaso gammwe okunjagala kwammwe si magezi gange wadde obuyinza obw'okusalawo kwange munjagadde nga sina Wadde agamanyi kati genzikidemu okulangirira okusiba kuno kwenda kwa 40 ntugenda kusumula buli muntu yenali apeza ekizibu kye no yatakiweerezanga mwenna muddemu olwaleero musindika bupya ebizibu byammwe tubisabire wamu ng'ogyeko mu nga we mbadde nkikola n'abato n'abadde bannegaseeko bano abantu betulangirira beesonyiye sekisi tebagenda kulimba badde okubba bagenda kwesonyiwa obukuusa mitima gyabwe tugayire tugwe mu maaso ga Mukama tusule mu lokaalo gya Mukama tusobole okwegayirira ku lw'obulamu bwo era Mukama akola. Haleluya. Njagala okulangirira amafuta agasumulula gwatugobera nawe agenda okulaba vidiyo eno ng'ate ng'ogitambuza n'okugiwa banna abalala bonna buli lwokola ekintu ekyo Mukama abeere ng'akuwa omugisa abeere ng'akusumulula era mu nnaku 40 njagala wabeerewo akabonero okweta mu kuloota nga Katonda alina kyakola mu bulamu bwo okakasente nnaku 40 tekagenda kukuleka kyekimu mu linnya lya Yesu. Ndangirira omukono gwa Katonda ekitiibwa kya Katonda amaanyi ga Katonda kiwandiikiddwa mu Zabbuli ti Katonda atuma ekigambo kye okutuwonya okutusumulula Isaya 5:11 Kigambo kya Mukama tekivenga gyali nekiddeyo nga kyerere buli mukazi na buli musajja agenda okubanga atugoberera agenda okubanga awagira agenda okubanga asibulula agenda okubanga awayo kyawaddeyo ku lw'omulimu gwa Katonda n'okulwa ennyumba ya Katonda nkulangirako omukisa nawe mwene atena kyalina naye nga Katonda lawo omutima gwo ng'owejja ng'oyaayana ng'empeewo mu ddungu eno nyamazi ag'okunywa nawe omukisa gwe gumu amafuta ga Katonda gakutomere gakyusse ebyafaayo byo mu linnya lya Yesu nangiridde kunyala kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Amina. Kama baba omukisa. Awo nyini sigenda kusukkawo mwe bale mbadde balabi balungi n'okutuuliza okutugumiikiriza byonna we tugenze bubi twetonda naffe tuli batukuvu nti tetwonoona munaatusonyiwa obuyitiddemu ne butakusanyusa naye nga tugoberere kino ekibadde kize ekyamakulu ebitalina makulu osobola bibuuka n'otwalamu ebikugasa Musomba nga sinnakuta nsaba olokoleyo oyatuze ku bantu obulokole waliwo abantu bangi ng'ayagala okulokoka naye nga tamanyi bigambo kibituufu byalina kukozesa nga bw'oli Musomba sigenda kutwala buvunaanyizibwa bwo nga wooli nkusaba ogamba abantu abalyetaaza okwetwalira Yesu Kristo nga mulokozi waabwe boogere ebigambo ebyo nga ogenda obyogera babiddemu awo nno nabo balokolebwe. Amina. Abalumi 9:19 egamba etya nti tusomerewo egamba bweti Abalumi 9:10 no wetwasomye n'eggulu ewe mwasomye n'eggulu bw'oba otuuseewo egamba so gwali eyo nga wandibadde oyagadde okwetwala Yesu ng'omulokozi wo ekigambo kiri kumpi naawe ekigambo kiri kumpi naawe ebadde ekyaggulawo ekigambo kiri kumpi naawe Abalumi 9 okutandikirawo Abalumi 9 olunyi olw'ekkumi olw'okuva ku lw'ekkumi nga tulabe kye lugamba kubanga omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutukuvu babuulire ewuli okusoma Abalumi 10
Abalumi 10 okuva ku 10 abalumi 9 abalumi 9 abalumi 10 abalumi 9 wagamba nti kubanga bw'oyatula Yesu ye Mukama tinga ye Mukama n'akamwako nokkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu olirokola kubanga yakumi negamba nti kubanga omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu era ayatula nakamwake okulokoka kale kyawandiikibwa Abalumi 19 kubanga bw'oyatula Yesu nga ye Mukama n'akamwako nokkiriza n'omutima gwo kati owulidde ebigambo bibiri okkiriza na mutima gwo n'atula n'akamwako n'oweebwa obulokozi kati damu ebigambo bino omunaye ng'oli awo gamba nti ayi Yesu olunaku lw'olwaleero mpulira ekigambo kyo kubanga kiramu kubanga kikozi nzikiriza n'omutima gwange era njatula n'akamwa kange nti ndokose negaana Setaani n'emirimu gye gyonna n'ebikolwa bye byonna era nva mu famire ey'amaziga ey'obwavu ey'endwadde ey'okukaaba ey'okukekejjana ey'okweraliikirira ey'empitambi zonna nenyira mu famire ya Kristo Yesu ejjudde emirembe n'essanyu leero ndokose mu linnya lya Yesu mwendokokedde ssebo nnyabo olokose nagenda amafuta aganyweza nsi n'aganyweza omweza wa Mukama munyenye nebe gakunywerezaawo wooli era olunaku lumu tujje tukuzisingane ow'obujulizi ng'ate ffenna tuli mu luwo lw'okwesiima nga tuvudde mu bulamu buno bw'ensi eno nga tuli mu nsi ey'abalamu Mukama bawa omukisa olokose Nzanya abantu abankwasa obuvunanyizibwa mu bintu byetuze tusabira n'otwala obuvunanyizibwa n'okomawo n'oddamu n'oŋŋamba embeera bweri kintu kyokola kiba kyamaanyi nnyo kinene kubanga oba toyogedde tetusobola kumanya nti ofunye enjawulo oba tofunye so bambi tubeere obuvunanyizibwa nga tujuliza Mukama nga tumuweera obujulizi nti bannaye yakoze mwebale nnyo okutuwuliriza tusaba Mukama Katonda akolere buli kisu kinoomu amukkiriza n'omutima gwe gwonna era eyerekereza ebyensi n'atunuulira eby'omuggulu Mukama abawe nnyo omukisa tubaagala nnyo tubalindiridde mwenna prayer request za mwe tuzaaniriza era nga tugenda kusaba okukola kwa Mukama bawo omukisa amina yes